Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Amanya n'eddoboozi ndi Daniel Rita. Mbalamusiza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weewaawo size lwa kwagala kwange ng'omuntu, wabula nzize olw'enjiri ya Mukama waffe Yesu. Kubanga Bayibuli eyogera n'egamba nti enjiri tekwasa nsonyi. Nange nzize gye muli okubabuulira enjiri ey'ebigambo ebirungi ey'okuleeta obulamu eri buli muntu ssekinnoomu. Era nsooka okusaba mu linnya erya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kitange, nsaba mu linnya erya Yesu ogolole omukono gwo eri buli muntu ssekinnoomu. Mukama, buli agenda okuwulira eddoboozi lino, Mukama, buli agenda okuwulira ekigambo kyo, sinze naye gwe Mwoyo Omutukuvu gw'oba oyogera. Kitange, onyweze buli mutima gw'omwana wa muntu. Mukama, obayambe okuwulira n'okumanya n'okutegeera ky'oyagalira kikolebwe mu linnya erya Yesu. Tuleme okubeera abawulizi b'obuwulizi ab'ekigambo, naye tubeere n'abakozi baakyo. Mukama, nsabira buli agenda okuwulira, Mukama, atannalokoka okulokolebwa, era n'eyalokokedde, Mukama Taata, okwenenya n'okulongera Taata okukunoonya. Era nsabira Mukama, nsaba ekisa kyo Mukama, buli atannalokoka Mukama, ogolole omukono gwe gy'ali, okyuse omutima gwe gy'oli Mukama. Yesu Kristo, otuule emitima gy'abantu bo mu linnya erya Yesu. Era nsaba muganda wange aliyo yenna amanyi nti n'otoyatulanga, tonnaba kukkiriza Yesu ng'omulokozi wo, gamba nti mu linnya erya Yesu yatula amannya go wonna w'oli, omugambe nti nze gundi nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange, neegaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Mugambe Mukama, sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogazze mu kitabo eky'obulamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omugambe nti okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, kubanga Abaluumi ayogera n'agamba 10 olunyiriri olw'10 nti kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe, na mutima okuweebwa obutuukirivu, era ayatula n'akamwa ke. Kkiriza na mutima gwo, oyatule n'akamwa ko muganda wange, kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Kale mumanye nti bwe yakkiriza Yesu, ensonyi tezirimukwata, wabula alinywerera mu bwakabaka obw'eggulu obw'olubeerera ennaku zonna, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kitange, nsabye nga mpita mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu, mwenna mulokolebwe mu linnya erya Yesu. Abooluganda, nzize okwogera nammwe nate ku lw'ekigambo ky'okujja kwa Mukama waffe Yesu, kubanga Yesu Kristo okujja kwe tekuli wala. Bangi mubadde ng'eyo nga mwebuuza, nga bangi era emirundi mingi tugamba bukya nga tubeera ku nsi, bajjajjaffe bafudde, bazadde baffe bafudde, tubuuza enkomerero nga tetuuka. Buli nnaku batugamba nkomerero, naye mujjukire yagamba nti okutuusa ensi n'eggulu we biriggwaawo, buli kigambo ekyawandiikibwa kirina okutuukirira. Kale nange leero nzize okubagamba nti abooluganda, enkomerero tekyali wala. Byonna bye mulaba ebitambula mu nsi biranga nkomerero n'embeera y'ensi yonna nga bwe mugiraba. Kale mukkirize Yesu Kristo okubeera omulokozi wammwe, mumanye era mukyuke muve mu masanyu g'ensi n'ebintu byonna ebitasanyusa Katonda. Kubanga ayogera n'agamba mu Matayo 24:14 nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero eryoke ejje. Kale mukimanye nti enkomerero etuuse, naye Yesu Kristo ye mulyango gw'eggulu yekka. Yokaana 14:6 ayogera n'agamba nti Yesu ly'ekkubo, amazima n'obulamu, tewala ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kale buli atalina Yesu mu bulamu bwe talina mulyango w'agenda kuyita, kubanga Yesu gwe mulyango gwokka ogw'eggulu. Yesu ye mulyango gw'eggulu yekka. Buli ayagala okuyingira eggulu ayina kuyita mu Yesu Kristo. Abooluganda, muggule emitima gyammwe. Yesu Kristo tayagala byammwe, tayagala bye muyina, tayagala kintu kyonna, wabula ayagala mitima gyammwe. Mukkirize abooluganda, enjiri etuuke gye muli, eyingire mu mitima gyammwe. Mukama abawa ekisa ky'okukkiriza, kubanga yagamba balimanya batya nga tewali abuulidde. Bannange, twerongoose,
tuve mu njiri ya prosperity. Yesu Kristo bwe yali ng'atambula ng'abuulira enjiri n'abayigirizwa be, teyabuulira ku njiri ya prosperity, teyabuulira ku njiri ya nkulaakulana, wabula yabuulira n'enjiri ey'okwenenya, yabuuliranga enjiri ey'okwetukuza, okwerongoosa. Nange mbagamba leero nti mwenenye, mwerongose, mudde eri Mukama, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera. Era naye bwe yatambulanga ng'abuulira enjiri, yabagambanga nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Era bangi beenenya olw'obwakabaka obw'eggulu, bangi. Yesu Kristo yayogera n'agamba mu Matayo 4:17, Yesu n'asookerawo okubabuulira n'okubagamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Abooluganda, nange kyenziza okubagamba nti Yesu Kristo abagamba nti mwenenye, nange mbagamba mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Era ne mu nnaku za Yokaana naye bwe yabuuliranga abantu, era yabagamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Yesu Kristo oyo Isaaya nnabbi gwe yayogerako, omwana w'omuntu, mulungamye amakubo gammwe, mulongoose amakubo gammwe, kubanga omwana w'omuntu ali kumpi. Muve mu binyumo by'ensi, muleke ebintu by'ensi. Abooluganda, obwakabaka obw'omu ggulu buli kumpi. Nange mbagamba, mbeegayiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu, bannange muwulire ekigambo kya Mukama, kubanga Yokaana 10:27 ayogera n'agamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Kale mbasaba muwulire eddoboozi lya Katonda, mumugoberere, mumuwulire ate mumugoberere. Mu byonna mwe muli essanyu n'obulamu obutaggwaawo. Yokaana 10:6 n'agamba 3:3 nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe. Nange mbibabuulidde mu linnya lya Yesu, buli muntu ssekinnoomu abe n'emirembe waali mu kukkiriza Mukama waffe Yesu n'okulongoosa amakubo gaffe mu linnya lya Yesu. Kubanga Makko 13 ayogera n'agamba, alinnyo lwa 33, mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro bwe birituukira. Ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe n'alagira omuggazi okutunula. N'agamba nti kale mutunule, kubanga temumanyi mukama w'ennyumba lw'alijja, oba kawungeezi, oba ttumbi ng'enkoko ekuukulima, oba nkya atera okujja mangu n'abasanga nga mwebase. Era kye mbagamba mmwe, mbagamba bonna nti mutunule. Abooluganda, mutunule mulabe buli kintu ekitambula mu nsi, mukoowole Omwoyo Omutukuvu, mumanye ki ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Teriwali kye tusobola kukola kutuuka mu bwakabaka nga tetulungamizibbwa Mwoyo Omutukuvu. Nange mbabuulidde, ekisa kya Katonda kibale buli muntu ssekinnoomu. Mumanye nti ebintu amakubo gali abiri. Omuntu okolerera ekkubo liri limu ye Yesu, naye omuntu okuva mu bulamu bw'ensi okukolerera eggulu oba geyeena, ebikolwa byo bye bigenda okuweesa obutuukirivu oba okusuula mu muliro. Mukimanye era mukkirize nti geyeena n'eggulu byonna gye biri, wabula okoleredde wa? Okujja kwa Yesu tekukyali wala, bannange kuli kumpi. Buli muntu yeetikka omusaalaba gwe yekka na yekka buli lunaku agoberere Mukama waffe Yesu. Totunuulira maama, totunuulira taata, totunuulira mukwano gwo, totunuulira ani, totunuulira mwagalwa wo, wabula weetikka omusaalaba gwo wekka na wekka, kubanga obulokozi bwa muntu omu. Mukama abampeera omukisa, kubanga agamba nti teyajja kuyita batuukirivu naye aboonoonyi. Kale tukkirize nti wansi w'enjuba, Mubuulizi ayogera n'agamba tewali mutuukirivu, ffenna tuli boonoonyi. Twenenye kulongoosa ekkubo ery'okuyingira eggulu. Obwakabaka bwakuwaguza ng'ekyawandiikibwa bwe kigambye. Tufube okuwaguza, twenenye, tuve mu binyumo by'ensi, tusobole okuyingira obwakabaka. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina era amiina era amiina.